Buganda eno convention okukutadde mikwano gya Buganda eno convention olumube ne yazisimbula convention wabeerayo okumanya mpisa n'obuwangwa Ndaya mwasize mujamuse mu kyasalo mu kiduno agafa mu mwengula gabeera mawulire mwendaba ekyenjawulo kyenzijjayo nenkyogerako kakati wano ndabye bannaffe eri ebugwanjuba tewagenda okubeera olukiiko lwa Buganda bumu ande ndoza muliro oluyimba mugamba yes Salomo ngaakedde ebya Buganda bumu yes kino kifaanaganyeeko n'ekyo kituze teekako ebirowoozo mu Buganda bumu ekyokuba nga mukwata ddamula omukuuma ddamula etusoomooza n'agamba nti tusobola okukola kye bayita $1 million project kakati wona abe Boston gye tugenda kirabika nga mu luzungu bagamba nti they are taking a bite at the concept katusooke tuwulirize Hello. Hi. Happy 4th of July. Independence Weekend. Guess what? During this weekend festival and celebrations, we come across a land for sale. We are looking for land. We have the realtor here who has just shown us the land. 16.58 acres in Berika. Batuze bannaffe tutambudde mwebale nnyo okwenjoyinga 4th of July weekend. Nefe mu 4th of July fenga UBCA tulabye land for sale. It is 16.58 acres zimu Berika. Muganda waffe wuno William yakoze eki alitulabidde. Tubasaba mutwettanire tutandike project Mwami William ayinza okuba yalina n'obugambo treasurer yagenda okutegeeza ddala project n'ennamba zaffe bwe ziri, and then secretary ajja kunotinga, vice wali mu bujjuvu ne volunteer Mwami Mark. So sebo realtor tutegeeze kyotuseeko ku wano. Thank you for having us here, and happy 4th of July. Right here we have identified land in Berika. It's developable land, and it's available. It's been on the market for some time, and it's just waiting to be bought off. Tubasaba mwenna abali mu campaign eno mutuyambeko okugula ettaka lino era kansubire nga chairman bwayogedde tujja kukwataganira wamu sobola okulaba nga ettaka tulifuna lino. Tujja kubatuwa details ettaka lino 16 acres bakoze numbers abantu 15 tusobola ettaka olikula ettaka tusobola olikula lino singa buli community member aleta $5 abantu ettaka liri ku million 2 kubanga Uganda Park so tuli ku kaweefube owokubeera nga tuta $5 tulabe nga $5 tulabe nga tukuŋŋanya ssente ez'emiliyoni 2 tuwale nga as UBCA oba nga community tufuna ekintu ekyaffe ku bwaffe ate tusobole okulaba nga twekulaakulanya. So let's join hands, let's support each other, tulabe nga naffe tubeerawo. Era nga akakiiko kunaye kabategeezezza ettaka lino liba lya UBCA, si lyaffe nga abali ku kakiiko lya community, buli omu abeera agenda kwenyigiramu mu kaweefube ono, era nga bwe tuzze tusanga UBCA tugitwala mu maaso tugitadde ku kiddako. Olw'olwera ttaka ye project. Whom are you? And where are you? Together we can. One by one makes a bundle. Agale wamuge galume nyama twekunge tusikugule ttaka. Abantu $15 katweza $2 million that we own this land. Era nga n'ebipapula Mwami Reta agenda tukolerako okumeka sure nti ebipapula bino biri into the required law. Banange Boston community kino tekisobola tuyitako tukikwase maanyi
treasurer wali agenda kugulawo account empya for this project $5,000 people ettaka lya kinda $2 million. Veronica Nansebe out.